ne bagatta omukwano. Ogwo omukwano wano kijja kubakusa ku bintu bingi. Oli mutabani wange bali wakola hijja genda okole kati njagala suba twakutwale Makka suba tunjogerera wano ndoza kati ajja kundaba bano abaana bemuyingidde muze beebazizza mubatwale Makka bona omutwale Makka ate otuuke Kaaba osabe tebabagambanga nti okuyima mwe muli ssente mwokka osabe ebirano nti Allah subhanahu wa ta'ala nti okugamba nti akuwa president nekyo kisoboka. Nolwekyo nze ndi musanyufu okuba nti ate muli bayimbi ate musaala, muli bayimbi ng'ate muso ono hajjala okutukuŋŋaanya wano ne tulya emmere oyo omwana nga bwe natandise ng'abagamba nti alkamaalu lillah, obujjuvu bwa Allah. Waliyo era agakola emirimu gye tutamanye eyo ekiro nga go gabbi bubbi. Nolwekyo tubasabira, nze basabira Allah subhanahu wa ta'ala abongere ate agende nga abakyusisa emirimu ate mukube n'emirimu egisinga kino biidhni azza wa jalla. Mutambule nnyo n'erijimu yammwe ey'abamashekhe, nze balengera ku mutimbagano, mutambule n'abamashekhe ey'erijimu yammwe insha Allahu ta'ala. Oboolyawo ekatali kirya erikola ki ajja tikulufu tobaddeewo mukolo guno gutandikidde, naye tutwala omukisa guno okubeera nti ozze ate tuli basanyufu. Nze nga sheekhewo omwana ono musanze nga muto naye tugenza okutunula wano ng'ono bagiyita ndi gali kwoleka kali katono nnyo ate no gali kwoleka nnene nnyo. Oyo no Allah baateekateeka era tusabye edduwa yaffe etumusabira twatandise n'okusabira abafu. Omwana oyo atusanyusizza nnyo ekikolwa kyakoze okubanga kitonde kikyala naye nekikola nti ate atugambye nti guno si gwe mulundi ogusoose azza akikola, naye nemugamba nti nange okuba olwaleero ate olina sheekhe mulala yenze. Era nemugamba nti omuntu Allah gw'aba awadde ekyengera kirungi ate n'abeera n'omwami. Muwadde ebintu bibiri, nemugamba nti oli waddembe okubaako akabubuka k'okuba siyaasa n'okakuba mu bbambala eno. Ate Allah bwe kamala okuyingira kaba kamaze okufuna omugabo gwako. Ajala kasita kamala okuwa amahale siri kwako kasita amala okuyingira n'akuwoowa n'ayingira waka aba amaze okufunako omugabo ogwo singa abaawo ebikyukakyuka nga naye b'okufuna omugabo kukubbaawo. Ate ne mugamba ekyokubiri nti ate nammwe obusajja obutali bulungi temugwira abaana bali bulungi, mubeeko kye mwekolera muleme bubonyabonya nemubutira fyuca yaabwo. Era ebigambo ebyange byenkozeseza mbadde tenda okubikwikiramu kyensembezaayo nenkubiriza abaana abawala okufumbirwa. Abaana mbakubiriza babeere nga bafumbirwa. Olwaleero omwana emyaka 25 ebbeere nga ligamba nti bakutama bwati nga nalyo ligenda. Abaana bafumbirwa batuuye efyuca y'omwana omuwala. Akasemberayo ddala mbakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala naneekubiriza. Akaterekeka mutye bakadde bammwe ababalina. Buli alina ku mukadde waliko omukono. Mukaddewo muse, mukaddewo omukubira kasimu. Nga maama nkukubira ekkubuuzaako nga bw'okubira akawala kali. Waliwo oli yanyumiza nti bw'amala okuddayo eka ne yeebaka ateekako essimu n'anyumya n'akawala paka lwotulwe tumutwala ne kali otulwe bukatwala. Naye nga maama tamukubidde ku ssimu. Bamaama baffe bataata baffe tubakubire ku ssimu. Ekirala muleesi gwa Ramadhaani bakaddewo Kingi Saha bakadde wali obaweereza futaali alhamdulillah nga wekwegerezaako abakadde wakiti olekayo okuwa abalala. Wallahi abantu basiibulula abantu mizikiti emirala nga bakadde baabwe beeyalukuta. Akamu kakalaga nti nno tulina mikisa eri mukaddewo emukadde okutya omwana.
sikutya kuno wabula akwata bwatesoba mugambe kendisaono mugambe ayagala mukazi batugulya ku nyama nagala eka mugaye ndi mulwadde salamualaikum naye ndi mulwadde wakuba ayagala kuba nyama akuba siyasa kyekikuluma nabadde nanemba kakati ekintu kinsimbe kyetaaga sente mmeka kasita okubirayo 5 okubayi mukadde okutuka okuba nga akutya ngayagala okulya ku nyama alwala ku lwazi si kirungi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Embeera bwetyo bwebadde oba bweri mu maka ag'omukyala Spice Diana nga asiibulira abasiraamu bwe tumanyi ffenna nti naye oba oliawo kati yeyunga ku ddiini y'Obuyisiraamu oluvannyuma lw'okuba nti yeewa erinnya oba yaweebwa erinnya erya Hajara mu butongole n'aba nga afuuka omusiraamu. So olunaku lwaleero nga yeegatiddwako abayimbi okuli King Saha, abayimbi okuli Mudra, abayimbi okuli Vian ne bayimbi banna abalala bangi bazze nate okubanga bakunganira mu maka g'omukyala Spice Diana era ne babeera nga basiibulira abasiraamu mu mbeera eyo. Bangi ba celebrities abeegasse wano oba oliawo kino kiraga obwasseruganda obuli mu industry okuba nti muyimbi munnaabwe bw'ategeka ekintu naddala nga kino kiba kyekuusa ku ddiini oba oliawo bajjira ddala mu bungi ne babeera nga bamusaamu oba nga bakissaamu ekitiibwa kategeera nga ku kino ekyokusiibulira abasiraamu. Ye mukyala awo Spice Diana nga okusaala kuwedde nga yeegattiddwako ne Hajat Kuthum bagenda mu maaso okuba nga bategekera abasiraamu okuba nga bategekera ekyokulya oba oliawo kye baba bajjulidde akawungeezi k'olunaku olwaleero. So embeera bwetyo bwebadde oba bwera kuba tukyaliwo tukyagenda maaso. Wenkoledde vidiyo eno essaawa eriyo n'eddakiika 15 era oba oliawo bwe budde obutuufu omusiraamu bw'asiibulukiramu mu mbeera eno oba endala. Abasiraamu bonna nsuubira oba oliawo bamativu n'omutima Spice Diana gwabalaze oba oliawo era tumumanyiiko ekyo nti Spice Diana tazikiza y'omu ku bantu oba ku bayimbi abasinga okubeererawo bayimbi bannaabwe bwatyo bwakikoze mu mbeera emu oba endala.